kana akafa kano ka radio nagamba nga abantu bonna nga gavumenti nga agigamba nga bukyaliwo nga mwagala okukwata bali b'ebisiyaga nze temumpa na musaala ate saakala mwete byuma nekawunyemu gwe mpa kirole kya polisi kino ekinene oyo radio ne Weasel basooka ku lole waggulu omu mukyala wa munne gwe nosanirira enviiri ne zigwera noyambala ebikomo noyambala empeta engalo zonna ziriko empeta n'otambula oti aladala obodde kali kakazi ono yebba era kyasigala kise mwandu. Yes, automatically aka video ketutandise nako ebigambo ebikalimu bya bukambwe nnyo era bya bukaawu nnyo. Akwegamba nti singa biba biwuliddwa famire ya Mose radio mugenzi embeera gye bibalekamu eyinza okuba endala. We biba biwuliddwa nno mwana mulenzi Weasel manizo yennyini embeera gye biyinza okumulekamu naye eyinza oba endala. Ng'era bwe ngambye nti embeera eyinza okuba endala Weasel manizo avuddeyo n'ayanukula obubaka. Akatambi ke tutandise nako katambi ka Sheik Buyondo. Simanyi erinnya eryo sirikakasa bulungi. I stand to be corrected naye nze kyemanyi bulijjo mpulira baliyita Buyondo. So alabika Sheik Buyondo akatambi ako yabadde agenda maaso n'okuba nti ayogera ebigambo ebyo. So akatambi kafuuse ensonga ku mukutu olunaku olwaleero olw'ebigambo ebyakabaddemu ebiraga nti radio yali radio awo mulemirembe nti yali musulisi wannenge era nti bbaawe ye yali Weasel mu bufu obufaananako bwe butyo. Era Sheik ng'agamba nti Weasel kati ssemwandu. Weasel avuddeyo n'ayogera wabula Weasel ayogedde mu bukambo bw'ekika ekyawaggulu. Weasel mu kwogera kwe takutte katambi n'ayogera oba tawadde munnamawulire yenna interview wabula Weasel avuddeyo n'agenda maaso n'okubanga awandiika ekiwandiiko. Ekiwandiiko kino nzize nakyo mu bujjuvu ngenda kuba nkikusomera okuva ku nnyukuta eya A paka ennyukuta esembayo omanye Weasel wagenza atya maaso n'okuba nga replyinga Sheik Buyondo. Ekiwandiiko kino kikoleddwa olunaku olwaleero akiwandiise ng'akiweereza lwakuba erinnya yakoze Sheik Kayondo. So bwe ngendo disoma nga bwe riri yawandiise nti Sheik Kayondo Kampala District. Nagamba nti Dear Sheik Kayondo, subject warning against defamatory statements about the late Mose radio and Weasel. Anti eno warning kulw'ebigambo ebigenda maaso n'okuba nti bitatana omugenzi Mose radio wamu n'omukulu Weasel kati ye omulamu era yagenze maaso n'okuba nti awandiika ekiwandiiko kino. Yawandiise enkula ya baluwa ng'agiweereza Sheik mu buufu obwo. Agamba nti we write to you with great concern regarding recent statements attributed by you that have surfaced in various public and media forums. Anti tukuwandiikira olw'okufaayo ennyo okuvudde mu bigambo byewagenze maaso n'okuba nga oyogera bino nga bitandise okuba nga bisaasaanira emikutu egy'enjawulo. Emikutu migatta abantu mu buufu obufaananako bwe butyo. It has come to our attention that you have made unsubstantiated allegations linking the late legendary artist Moses Radio and Weasel of the good life to homosexuality. Nti kize erife okumanya nti ogenze maaso n'okubaako engeri gy'oddira Mose radio omugenzi wamu ne mwana mulenzi Weasel kati omulamu n'ogenda maaso n'okuba nti obakakaatikako n'okubakuusa ku mbeera y'okulya ebisinnanka mu buufu obufaananako bwe butyo. Weasel mu bbaluwa enaagattako, these claims are not only baseless but also highly damaging to the reputation of the deceased and his legacy. Nti ebigambo Sheik bye wagenze maaso n'okuba ng'oyogera
bigambo ebitayinaako wawe bisibuka oba kwosinziira genda maaso nakubanga obyogera wabula ate era mukadde ke kamu bigambo ebigenda maaso n'okubanga bitatana erinnya wamu n'omukululo omugenzi Mose Radio gwe yagenda maaso n'okubanga aleka. Mu kiwandiiko kino Weasel agattako nti as a respected religious leader, your words carry significant weight in our community. Nti ng'omukulembeze mu nzikiriza oba mu ddiini ebigambo byo bikola kinene nnyo nnyini ddala era bigenda maaso n'okuba nti birina obuzito bw'amaanyi bye bigenda maaso n'okuba nga biteekawo eyo gye tuwangaalira. It is therefore deeply troubling that such serious accusations would be without any credible evidence. Anti kigenda maaso n'okuba nga kireetawo obuzibu bw'amaanyi nnyo nti ebigambo ebyo wakoze okubeera nti okakatikawo by'amaanyi nnyo oba biri serious ekigenze wala wabula ate nga toyina bujulizi bwannamaddala. Weasel yagaseeko mu kiwandiiko kino nti Mose Radio was a beloved figure whose contribution to music and culture left an indelible mark on our society. Nti omugenzi Mose Radio nakitinje Ssekibogo yali ayagalwa nnyo ate nga n'ekyo kyeyagenda maaso n'okuba nga ateeka mu industry y'omuziki kyalekawo akalambi oba okulamba okulungi era okwannamaddala eyo gye tuwangaalira. To tarnish his name in death is not only unjust but also profoundly disrespectful. Tyogenda maaso n'okuba nti erinnya lyewo littattana mu kufa kwe tekiraga bulazi nti nno kintu kiraga okubeera nti aweebuddwa n'okumalibwamu ekitiibwa. We urge you to consider the impact of your statements on the late artist's family, friends, fans, and our community at large. Nti tugenda maaso n'okuba nga tukukubiriza oba tukugamba ogenda maaso n'okuba nga ogenda maaso n'okuweeyingamuko oba okupimapimamuko nti ebigambo byogenda maaso n'okuba nga oyogera ku mugenzi biki kye biyinza okuba nga bituusa eri famire ab'emikwano abawagizi wamu naffe mu society mwe tugenda maaso n'okuba nti nno tuwangaalira mu buufu obufaananako bwe butyo. Weasel agattako, it is essential to uphold the values of truth and respect, especially when speaking about those who are no longer with us and cannot defend themselves. Wano no Weasel manizo yagendedde maaso n'okuba nga agambira Sheik nti kyabuvunaanyizibwa nnyo okubeera nti atuteekayo amazima ne tuteekawo okuwa ekitiibwa naddala nga tugenda maaso n'okuba nga twogera ku bantu abatuva ku maaso abatakyali naffe olw'ensonga nti tebasobola kugenda maaso nakuba nga bakwata akazinda byalo oba akazindaalo ne bagenda maaso n'okuba nga beewozaako mu buufu obufaananako bwe butyo. Mukadde ke kamu still Weasel agaseeko nti we call upon you to cease making any further defamatory statements and to publicly retract your previous remarks and statements. Tina bwekityo tugenda maaso n'okuba nga tukukoowola Sheik ogende maaso n'okuba nga toddamu kukola statement oba kwogera bigambo bwe bityo byankula ebifaananako bwe bityo ate era ogende maaso n'okuba nga ovaayo mu lujjudde ebigambo bye wagenze maaso n'okuba nga okola obirye obizzeeyo era obisangulewo mu buufu obufaananako bwe bityo. Asitiri mu kiwandiiko kino Weasel manizo agattako nti failure to do so may compel us to seek legal remedies to protect our reputation and dignity. Nti Sheik singa n'aba tagenze maaso nakubanga ebigambo bino byayogedde Weasel byagamba nti bigambo bya bulabe nnyo eriye n'omugenzi radio singa Sheik anaaba tagenze maaso kuvaayo n'abijjawo nga bwe yagize mu lujjudde n'abyoteekawo bagenda maaso n'okuba nga banoonya omukono gw'amateeka ate gwe gunaagenda maaso n'okuba nga gwenyigira mu nsonga zonna balabe bwe banaagenda maaso n'okuba nti nno bafuna obwenkanya
n'okulaba nti bakuuma ekitiibwa kyabwe n'okuba nti society engeri gye balamamu nga Weasel Manizo gwe tuli naye wamu n'omugenzi radio Moses Nakitije Sekibogo. Weasel agattako nti we trust that you will understand the seriousness of this matter and act accordingly. Let us all strive to maintain the respect and integrity that our community deserves. Weasel Manizo agamba nti nno tugenda maaso n'okuba nga tuyina obwesige tojja kutegeera obwa serious obw'ensonga eno bweriko era ogende maaso n'okuba nga okola nga bwe kyandigenze maaso n'okuba nga kisaanira mu buufu obufaananako bwe butyo. Weasel n'agamba nti leka tugende maaso ffenna okubeera nga tutoba nnyo okulaba nti we tuwangaalira tukozesa ekitiibwa n'entegeera eya waggulu okulaba nti buli muntu yeeyagalira we tubeera era okubeera mu society oba ewantu ewasaanidde buli omu okubeera ng'abeera era afunewo n'okubeerwa mu ngeri efaananako bw'etyo. Ekiwandiiko kino mwana mulenzi Douglas Seguya n'akiteekako omukono oba gw'oyinza okuyita Weasel ye Douglas Seguya okuva walimba Mayanja family era wansi n'ateekawo nti magic good life. So oluvannyuma lwa Sheik okuba nti yakoze statements ezo eziraga nti omugenzi radio eyatuva ku maaso nti we yabeerera omulamu engeri gye yali yeeyisaamu ng'asiba enviiri n'okubeera n'ebikomo n'ebiringa ebyo yagambye nti ono yakolanga ng'omukyala ate nti Weasel n'abeera omwami. Ekintu ekitaasanyusiza Weasel kwe kuvaayo n'asoma oba n'awandiika ebbaluwa nze gye ngenze maaso n'okukola omulimu omwangu ogw'ogigonzagonza nengenda maaso n'okuba nga ngibasomera. Ali eyo alaba osobola okuteeka mu comments ky'olowooza ddala ebigambo Sheik bye yayogedde just byasusseemuko oba ddala Sheik yabadde mutuufu mu buufu obufaananako bwe butyo. Ensonga engeri gye ziri nti zirimu omukulu w'eddiini zitera okubeera enzibuzibu. Nze nsomye era nkuleetedde vidiyo nga bwe byabadde. Temukinkakaatikako omanyi omuntu ayinza okutuuka n'agamba nti olumba nedda. Nze mbasomedde Weasel bye yawandiise ng'ayanukula Sheik ku lw'ebyo Sheik bye yabadde ayogedde. Abasiddyo omusunsuzira erinnya agaliwo omukutuko oli liking a video. Thank you so much. Mwebale nnyo.